Laba birthday party ya Mirembe Beddings Musambya furniture gyamukoledde bannange ebadde y'amaanyi ebadde ejjudde essanyu ejjereere njogere kindeke ki amazina vibe era olunaku olwaleero Musambya furniture zavuddeyo n'addamu ebibuuzo by'abantu bulijjo bye beebuuza nti bulijjo bali mu mukwano ne Mirembe oba nedda abagaye bannange ayagala nnyo Mirembe era mwabaleke abantu banyumirwe omukwano gwabwe gwe balimu ayagala nnyo Mirembe era omukwano gwabwe gugendera ddala mu maaso so n'abantu babuddeyo ne bagamba nti finally ebbanga lye bamaze nga basala omugambo gwabwe tegubasaze bannange Mirembe awulidde essanyu Mirembe asanyuse Mirembe ajaguza Mirembe abuusebuuse kubanga ebadde surprise amuwadde ebirabo ebyenjawulo amuwadde cake amuwadde doole bane byonna ogenda kubanga obirabirako mu maaso awo naye nga wasuze otya sibeta gwena omulungi ampuliriza Channel Media Call subscribe for more updates like share and comment tuberabira okunyinga notification bell obenga notified bwenteka video empya ate nga nyongera okubajukiza nti tukola airport pickup bannange ffe aba airport pickup basinga okutwalira abantu ku miwendo egya wansi ddala lwansonga tuvaliwinga ssente yankuba kyeyo kuba naffe twali tugikozeeko ko tumanyi bwemenya munnange emiwendo giri wansi ddala nga bwogenda okugiraba mu maaso awo obanga bw'ogiraba mu maaso awo emiwendo giri wansi ddala twesige tukutambuze tukuleetera abantu bo bakukime ku airport bakulabe ng'olandinga munnange ebbeeyi yakuteesa ne bw'olaba mpositinze awo era ojja mu inbox ku WhatsApp ne tuteesa n'ombuulira mmeka z'olina mu nsawo ne tufuba okulaba nga tutegeeregana tetusobola kubeera ate nga tulemererwa mikwano mujje tutambule ffena ku miwendo egya wansi ddala bameka be mulaba positinga emiwendo ate nga temu September mwenna tulina discount emiwendo giri wansi ddala gwena ng'ogenda Masaka mu ttawuni Jinja mu ttawuni Lukaya Nyendo mujje mikwano discount eri ku $20 gyokka ate nga bw'ojja mu inbox ku WhatsApp tusobola okubeera ate nga tukusalirako bw'obeera okusinziira ennyonnyola gy'onooba otunnyonnyoddemu munnange ate nga naawe agenda eyiganga $25 gyokka mujje ku WhatsApp twogerezeganye tusobola okusala ku mikwano tusobola okuteeseganya naffe tuli bantu tuwuliriza naffe tumanyi nti no ssente zibula ate era zimenya togana kujja ku WhatsApp tetugoba ssente tetugoba muntu tutwalira ku miwendo egya wansi ddala twesige tojja kubeera ate nga wejjusa Chana airport pickup awo no twali tugenze Masaka nga tutute client waffe ku $20 gyokka so naawe agenda ewala ng'oyagalagenda mpaka tukutwala naye bangi mujja mulowooza nti waliwo bbaasi baddiya tewali bbaasi nkiddamu tewali bbaasi era mukomawo ne mutuuka ne mubeera stuck aba airport taxi ne babaseera ate nga ffe abatwalira ku miwendo egya wansi weetuli bannange mujje ku WhatsApp twogere mujje ku WhatsApp tuteese tetusobola kubeera ate nga tulemererwa yadde n'akatono
Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Chimanya abantu bali wanuke. Bakule duve. Nedda nawe totutama.
We just thank you. Zono kamuddemu wano ye akaddamu kali. Thank you, darling. So my comments. Munochi. Ono ye agitaddeko. Oli muwala oyo. Mwabaki. Kati nno lengera. Nyenze nenziramu. Kano ka comment bamanyi gwazzeemu. Kano gambe thank you darling. Kati ekiri wano. Ako kwa yawadde dde obumuli. Tweyazinga happy birthday wishes. Banaye nekibeya tukirabye. Choka mamito. Kwata kabaluni ka mamito. Kabaluni katusinga okwagala kali kano. Ako. Happiest birthday Mirembe. Nebaza balabe video yange to the end nolabulanga to skippinze mukono ndi musimuza Katonda kweky'osinga okwagala mikwano. Mujje tuteese Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Okunyiga notification bell obenga notified when take a video empya Jana airport pickup ku Baylais. Mujje tutambule fenna tuteesa ate era tusalako tetuseera mikwano tetusobola kulemererwa. Mujje tutambule fenna mikwano. Jangu mu inbox ku WhatsApp namba yange njikwadde muva mu comment section mikwano. Jangu mu inbox ku WhatsApp tukusalireko onyonyonyola okomawa onyonyolo lina mmeka onyonyonyole manye tugenda kutambula tutya. Jangu ku WhatsApp baddiya tuteese comment section tekimala era tekiggwa. Mujje ku WhatsApp tuteese tutambule ku miwendo egya wansi ddala ate nga n'abantu tubaleeta ne bakwaniriza ne bakulaba ng'olandinga ne tubalambuza airport. Njogere kindeke ki baddiya enamba ngibawadde. Mujje ku WhatsApp tuteeseganye twogerezeganye tutambule fenna. Channel Media Kochali. Subscribe for more updates, like, share and comment. Okunyiga notification bell.